abalonzi b'Emityana bakulisizaayo omubaka waabwe Francis Zaake Butebi ku kitanda gy'abadde ebbanga oluvannyuma lw'okumukuba enguumi bamukulisizza enguumi ezamukubwa omubaka Akol mu Parliament olutalo lwaliyo olw'emmwanyi era nga bano bamuwadde ebirabo ebyenjawulo kumuyozaayoza okuba nga akyayimiridde ku nsonga akyali ku mulamwa ogwamusindisa mu Parliament okulwanirira oba okulwana wamu n'omuntu wa bulijjo kulaba nga bajjako gavumenti ya Nakyemala Regional Kaguta Museveni so okufuna gavumenti y'abantu ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ekibadde eno akibadde kijjobi omukolo gubadde makunale bagamba nti kubaddeko ebibya n'ebita kale katugende tulabe embeera nga bwe badde abalonzi b'Emityana nga bakulisaayo omubaka waabwe Zaake Francis Butebi ku ngumi ezamudondebwa mu Parliament. Togera toba speech ogera linnya lyo n'egyovuga. Buli alina gye. Onale bankwasizza omudaali guno obutatutiiririra okubeera omuzira ezaayeza Honorable Zaake Francis Butebi okulwanirira naye obiwulira okwasizza omudaali guno olw'otulwanirira olw'okusigala ku nsonga olw'okusigala ku mulamwa bane musigale ku mulamwa abantu bye baagala oli abi bali mu kusiima Zaake kubalwanirira na kusigala ku mulamwa butaguvaako emmwanyi nenjagala okutegeeza emiggo gye baakuba mukama waffe ndi mulamu era nkyasambaga nze ng'omuntu kyensobola okubakolera kubalwanirira inze sisobola kwerwanirira mwe maanyi gange mwe musobola okunwanirira mwe musobola okukuba abo abankuba era this is beautiful nemwe Zaake mugezi mwe maanyi gange mwe busobozi bwange mwe balwanyi bange zisobola kwerwanira mwe musobola okunwanirira nawe tubeera awamu twerwanirira ntugoba Nakyemala Zaake obwongo mwe buli bukola mbasaba umbi bali babyeki Zaake sikwatangako mu ssawo ya wa muki lwabe bakola babeera balowooza nti nze ndi mu Katemba oba baagala nabo bajje bazanye Katemba oyo nabo abantu bajja kubakola ki kubanga basebe ne bannyabo mu Parliament obwe nayingira omusajja oyo Akolo yali tali mu Parliament yajja luvannyuma ng'atudde bulungi nnyo najja n'ansumbuwa ne mmugaa munnange genda ononye entebe eki endala n'ayimirira n'agenda eri mu basayidi eya sayidi ya NRM era bwe yavaayo bwe yalaba nga nkutta akazindaalo n'ajja wennyini we naye akazindaalo ako n'akajjako ng'ayagala nveewo asobole okutuulaawo ng'ayagala okunjiikiriza neŋŋenda olwamala okutuusa ensonga kubanga nze nali ndabye emmundu mu Palamenti kubanga akatego kaabwe baali baagala batukuba amasasi era baali baagala okunzita naye bwe balabanga ekyo akakodyo nga kuddemu emmundu ne bafuna olukwesikwesi ne bagiyisawo ne bagifulumya Palamenti nagenda okudda bwe bati kati nga kye balina okutegekawo biki bikonde ne batamanya nti nze nagubadde Katumba wamala mudde no mulamba yakuba ekikonde saafa era wendi abeesefusi baakuba emiggo mizibu naye baalemwa nze gwe mulaba wano bampita kakola kwa kukkubo bampita kakona kuki kakonge ka kukkubo ne okuba ne bweweekola ne bwokola otya tekakola ki era nze mbabuulira nti bwe bamaze okukola olukwesikwesi olwo balabye enzize neŋŋamba Akolo munnange sembere waakiri ntuule wano olwamukuteko bw'ati yasituse bw'ati n'atandika okukubaga ki kati bo mulimu abantu abamu ababeera nga bo tebanjagalangako era tebanjagala tebamanyize kasita abantu b'Emityana n'Abannayuganda bakola ki era bangi nnyo n'abeeyita bannaffe babeera eyo naye nga bawulira kibaddugudaga lwaki kano akalenzi akato akazaalibwa mu famire ennungi lwakiko kabeerawo wano naye nja kubeerawo kubanga nze nd'okumanyiga abaki era basabo ne bannyabo bwe babikoze byonna nga balowooza bammaze era olwamaze okunkuba bw'ati n'abaana ne beegattako ne batandika okukuba
ne batandika okulaba nga basotta waliwo Linosi waliwo Kabanda waliwo baani bonna era mwalabye nga sipiika ayimuka bw'ati kuba mukimanyi abadde asinga ku Uganda eki era mbakakasa nze yenze omu abajja okuyingira State House nga tumakinga bwe tutinga Kyagulanyi nti ye president era bamaama nange awo nsanyusemu nze omu kwabo abangi oba abatono abali baawo nga tumakinga tuyingira State House nga Kyagulanyi Center mu Robert Bobwani president. Among them I will be there. Nkyelangiriddeko nja kuba among them nga president Kyagulanyi amakinga ayingira State House gu Jambo Afande Commander in Chief nange ndi wali mwana kabodi anga zake mbakakasa mu Uganda empya ensonga ezigenda sooka okuteekebwa ku mwanjo president Kyagulanyi zayagala zammwe abaki kubanga mwami Museveni kyeyasooka okutta ze bayita cooperative unions mwe mwabeeranga abantu mwe beegattira abalimi abali wano nga muli balimi njagala kulaba ku mikono nga muli balimi mulaba abalimi abantu abasinga balimi era nze mmanyi mwami Museveni yatta cooperative unions ezo okulaba nga abantu ajjawo ebibiina ebyobwegasi era bwe nagambye nga mpulira amasimu mangi nnyo agankubira twagala kulabako oli otya nenteekawo olunaku luno olwaleero era mbeebaza okuba nga mwazze nebaza ttiimu ya Zake Foundation abateeseteese nebaza ab'emiruka mwenna abateeseteese okulaba nga munvimbisa ne mulaga ensi yonna nti zaoleki era ku lw'embeera eyo saagala kumala budde bungi nnyo kubanga olwaleero nsiimye nnyo nfunye essanyu n'omuto ogukyanunwamu akatono ku ssanyu lye mundaze mpulira ng'ekyo kimmala kubanga mpulira ddala nga nakyo ddagala ddala erimponya era nange okumanya nti nsanyuse nnyo nange ne ŋŋamba ku birabo bye mumpadde ebingi ennyo mbyebaza nnyo mwebale nnyo olw'ebirabo ebyo kati mumpadde akakoko ngenda kuwuta ku supu era balumwe kati era ku birabo bye mundeetedde okunsiima kati era bagenda kunyiiga naye siina kyabakolera tukirina naye mbakakasa nze wendi era olw'okusiima okungi ennyo buli kibiina ekiri wano ekizze buli gurupu eri wano nawe mugenda kuddayo nanti bagamba kabbo kani amuwala kadde kakoze eki kajjudde kadde kakoze eki kadde kakoze eki kadde kakoze eki nanti nze bantu abokuba bakimanyi taata wange awo omukungu wa Ssaabasajja Kabaka yakola ki nze n'olunaku luno nabadde sirumanyi nenalabye nga bwemumanyi oyo big is big ayina ssente ayina ki ebyo nabyo bibaluma kati oba nabo bibaluma nabo bafune bataata be babateekemu ssente kale kati nange kyovulamulaba nze ensene za mwami Museveni sizaagalirako ki kubanga nze nina kitange waali kati kakibalumire ddala era ebibiina ebyo epuroguramu eddako nsaba biggest bigger day agabe ssente bakuba ogwe wansi naye Mukama Katonda agenda kutolosa ajja kukubira ekkulu wuliriza bagenda okugolokoka bajja kwewuunya mukazi gwali wano bagamba ono omukazi yazimba ddi kalina ono yagenda ddi e Bulaaya ono yatuuka ddi mu palamenti yafuuka ddi kansala agenda baziba amaaso ojja kuyita wa otuuke gy'oyagala kuba Yesu engalo ez'amaanyi praise the Lord basaba ne bannyaba empagi omukaaga ez'obulamu obusonga ewando bagamba awo wa mwami gundi ne mukyalani ne mukyala gundi nsabira omuntu ali wano ng'olina famire Mukama akunywereze ali musajja emmotoka ovuga omulimu olina ssente weeziri toyagala kuwasa bakazi oyagala kukola kitutya omuwala toyagala kufumbirwa oyagala kukola ki nsaba Mukama akolere famire osinziremu oyumba ensi eno ogiwanga yonna mind about what you eat and what you drink omuntu ali wano mpuliriza ekikunywesa obucupa bwa soda 50 olunaku kiki sukaali ajja kukwata n'ogenda ku mukolo oba n'ogenda mu woteri n'olya ebifi by'ennyama 20 olunaku oli mpologoma lyako katono oli ebivaavava kubira Katonda mu ngalo olw'obulamu obulungi bw'atuwa health
oteekwa okuba ng'omanyi dduyiro. Abamu abali wano Mukama yeebazibwe. Emyaka 2 egiyise abakyala mugambe wangi wafumbirwa omusajja ku myaka 2 ng'ozitowa kilo 15 kwabi era yakusitulangamu n'akuwubanga kabe nomugatokaba naye mwana gwendeka. Naye kaakati abamu bagenda ne bajja ku kyalaga nti nze omusajja ansobedde takyansitula nako kyokka yampeekanga ne tudduka. Naye kati naawe teebereza bannange kilo 2.5 ani anaakusobola kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi ennyo. Mukama yeebazibwe. Wuliriza nnyo empagi endala ey'obulamu obulungi bagiyita finance. Finance mpagi nkulu nnyo naddala eri abasajja. Basaba ne bannyabo ntegeddeko tukuŋŋaanye wano lwa bibiina bya bwegassi okwekulaakulanya okwejja mu bwavu. Mukama yeebazibwe. Essente bwe bateriiwo mukazi gwe bw'osanga ng'omusajja ng'alina amaanya ng'ensawo nkalu oyo omusajja aba musiru. Omusajja omutuufu ssente nga teziriiwo tayala. N'ewaka wabanga ewataliwo obanga mbega. Mukama yeebazibwe. Basaba ne bannyabo omuntu nga ssente teziriiwo toba na choice. Bagamba omuntu atalina ssente omwavu taba na choice. Bwe bamuwa Mountain Dew ng'ayagala mirindi oyo gw'alina okunywa. Atalina ssente basiimira musiimira omukyala. Omukyala tatwala gw'ayagala atwala aliwo. Mutabani wa gundi atuuse okuwasa naye waliwo omuwala oli wanzaala 6 atwala oyo. Omusajja ali wano nkulangiriddeko omukisa Mukama akuwe ssente olye by'oyagala ogule by'oyagala. Mukama yeebazibwe. Basaba ne bannyabo ssente bwebeera ewaka nga muliwo abaana 5 ne bw'obanga gwe mwana omuto namba 5 bakulu bayinza okuyita baaba. Naye mu lutalo lw'okunoonya ssente eriyo abatulemesa. Mukama yeebazibwe. Abaagala otujja mu nsi Mukama waffe yeebazibwe. Mu kunoonya ssente oyinza ozinoonyeza emityana ne bakulemesaawo naye banaakulemesa emityana Mukama anaakutwala ezigoti n'ozifuna. Ndeegayirira Katonda bwe bakulemesa mityana akuyingize Kampala ozikole. Bwe banaakulemesa Kampala ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo Mukama akuntwalire mu Amerika okolereyo ssente. Ogenda kukolera Germany, ogenda kukolera Qatar, ojja kukolera Turkey. Ezo zonna bakulemesesa okukola shillings za Uganda. Nkusabira okwate ku pounda. Nkwagala okwate ku euro. Ogenda kubala dola baleke. Kubira Yesu mu ngalo nkwagaliza essente ez'amaanyi. Mukama yeebazibwe. Basebo ne bannyabo empagi endala bagiyita shosho. Njagala mukubire abantu abali wano engalo abawaka wano kubanga bali shosho. Omuntu abeera shosho abeera n'emikwano. Naye ssente ne bwe zibawo tewali kintu kirungi ng'omuntu okujja n'agamba don't mind. I know your mother is dead but I will stand by you. Maama taliwo naye ngenda kusabira nja kuyimirira naawe. Mukama yeebazibwe. Era wendabulira abakola mu mawofiisi abamu temukyayagala na kudda mu byalo kuziika. Wenna oli mukubira abavudde e Kampala engalo abali wano abategedde nti emityana eriyo omukolo ne bajja. N'obeera mu ofiisi ssaawa 3 n'ovaamu 11 ng'oli omwo olina okubaako shosho. Mukama waffe yeebazibwe. Wano tuli shosho tugaba n'ebintu. Omuntu ali shosho aba ne banne. Wuliriza nnyo. Ayagala baganda bayagala abantu b'oku kyalo. Omwami omu mu Second World War yali musirikale mu Japan. N'alabanga omwana wa myaka 12 asitudde munne wa myaka 8 amuweese ku mugongo. Naye bwe baweese ku mugongo yali yafudde dda. Omusirikale n'amugamba mwana gwe lwaki ositudde omulambo ogutwala wa? Oyo ssuula eri yafudde dda. Omwana n'amugamba even though this person is dead but he is my brother. Basaba ne bannyabo gwe mutima gwe mbalekera. Ng'osigala ogamba newankubadde afudde naye muganda wange nja kuyimirira naye. Newankubadde alina ebizibu by'ayitamu nja kuyimirira naye. Newankubadde ndi mukagga ye mwavu nja kuyimirira naye. Ekikwambaza bbeeya z'engatto 50 ne zibeera mu nsonda nga waliwo atambuza ebigere kiki? Lwaki oyambala empale 10 nga waliwo atalina? Nkusabira omukisa omuntu ali wano olwaleero Mukama akungattireko omukwano. Omukwano gugenda okukyusa embeera ye. Empagi esembayo ey'obulamu nga mmaliriza bagiyita culture. Mukama yeebazibwe. Ebyobuwangwa Mukama yeebazibwe. Omwami omu yagamba nti omuntu atamanyi gye yava mu byobuwangwa atamanya gy'akola ki? Gy'alaga. Oteekeddwa okubaako ekikamuva.
n'okiwa respect. Mukama yeebazibwe. Omukolo gwe tulimu gwa byankulaakulana kandi abali mu bibiina by'obwegasa bali wano mwenna muwanike emikono. Ekyo ekibiina ky'enkulaakulana ky'olimu nsaba Mukama akikuweeremu omukisa. Mbalangiriddeko omukisa, muwanike emikono nze nsaba omukisa. Mukama nkwebaza bulamu. Ekisa kyo Katonda wange kibeere nabo buli awanise omukono mu bbanga. Nsaba Mukama akuteeke mu kyosinga okweyayaanira. Omukisa gwa Katonda gubeere ku mmwe, buli mwana n'omwoyo omutukuvu gubeere ku mmwe. Omukisa gubeere ku Member of Parliament waffe ono Honorable Zaake, gwongere okumujjanjaba, gumusuuse era gumuwa amaanyi. N'obutemu obwabadde bumuguddeko n'obulala bungi, weebale nnyo, weebalire ddala, tugatte engalo tukubire omutambuzi omukulu. Ngenda kwebaza abantu mwenna abasobodde okuba nga muzze ku Zaake zivuge zivuge Zaake. Abaana b'Emityana bakikoze ate mu ngeri ya style kulumya. Mwalabye omusajja oli Nambalaze Akolo eyakuba Zaake ngumi endondi nga yewaana mpunzi n'ab'Emityana bankubidde essimu ne bampedeza message WhatsApp message naye nga tiraga ani yagisindise WhatsApp message nga banneebaza nti munange weebale nnyo okumutukubira endondi twadde tufa otutasiza kati ate abamukubidde essimu nga bamwebaza kati bali mukukolera Zaake party. Taata amayogera tata wa Zaake aba kyobulabe bwonna obumutuukako abusimattuka. Ngenda kwebaza abakulembeze mwenna abazze, tujja kwogera mu maaso eyo. Obudde buno bubadde bwa kwebaza omusumba ate then n'okwebaza abantu mwenna okujja n'okwebaza olw'ekitambiro kino. Nja kukomawo nate nyongere okulandulula ku siringi 12,200 tubadde tubaguza emigaati eminene egya kilo ku siringi 13,300. Mubadde mutwala sabuni wa white sita omuti nga mugutwala ku siringi 13,000. Si bwe kibadde? Abatabaddeewo n'emmere tugiridde. Kaakati bw'oba otusereeti Mukama Katonda bw'atu waba yagadde wa wansi esomesezza abaana. Tukwebaza nti we wagigaba abantu bagisimba ate babadde basanyufu nga balaba ogirwanirira. Wabula nze neesalidde omusango, watulwaniridde naye ffe abantu ba wansi tetwakuyambyeko. Twabadde naffe tulinaositukirako tuyambe ku mubaka Honorable Zaake tulage obutali bumativu nga batwala emmwanyi yaffe. Mukama wange nga namaze okulombojja ebintu by'okoze tebimalikayo, olunaku luziba n'enkya ne tutuuka. Naye mu bimpimpi kankomaawo tweyanziza nnyo byonna byonna by'otukoledde mu myaka gino. Era ffe tukusuubiza nti Zaake ffe tetunnalaba mubaka mulala wano okugyako ggooli mutulaga n'otuganize wano nvuddewo. Ffe tujja kuloza omusango ekkooti y'abaki waana salamatullahi wa barakatu mwendi nsanyuse nnyo webale nnyo okugulira baba. Ekirala aguze tikiti bwe tunaamala Uganda don't get numbers. That was an insult to our nation Buganda. Ekyo kyayisiddwa mu parliament gwe akyewuunya gwe neewuunya. Omukulu nannyini mundu zonna ez'eggwanga yagamba nti keetonye kagwake ekintu kye kiyina okuyita. Era y'ensonga lwaki amagye ku parliament gaayibwa ggulo limu nga n'etteeka terinaba kusomebwa.
Newunyiza nnyo okulaba nga ne sipiika wa palamenti nannyini palamenti ku geeti ya palamenti baamala kumwaza era emmotoka yagireka bweru wa palamenti. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza palamenti yabadde mu buwambe omukulu pulezidenti asobole okutemula emwanyi. Abalowooza nti pulezidenti yakoze kituufu mukirinde mu maaso. Lwe bayisiza etteeka si lwe liruma era lw'osiza ekijanjaalo si lw'okikungula. Mulinde ekinaddirira ekigenda okututuukako. Anti mwalaba mulinga, anti mwalaba n'ebirime ebirala nga vanira. Njozaayoza obumu obwalagiddwa ababaka baffe abava mu Buganda newankubadde nga bawanguddwa. Nsaasira bonna abafunye ebisago nga Honorable Malende, omwana ow'obuwala abamusitudde ne bakwata amagulu ge ne bagaleega mu bbanga nga TV zonna ziraga empale za Honorable Malende ne baziyuza. Honorable Zaake era n'abalala Zaake ekiribeera mu Uganda tugenda kulonda Bobby, tugenda kulonda Bobby, tugenda kulonda Bobby. Nze njagala mbeewo nange nnondeko ku wooto. Mulira nawenze ne mbakwata mu nzeebwe pa munisipa eno ne ngikwata mu nzeebwe pa obwammeeya ne mbukwata mu nzeebwe pa. Mugenda kuligida mugenda kucakala bannange mweraba. Abaana bannufu baana bati basitragu abaana ba people power munze nekukwata munze bwe pa kali ab'Emityana bwe batyo bwe bakulisizaayo bwe bajaguzizaako bwe bazizaamu amaanyi omubaka waabwe Zaake Francis Obutebi nga bamwebaza olw'okubalwanirira olw'okuyiwa nga bodde ne bakuba ne badonda olw'okuba nti ali ku maanyi g'abantu nti ayimiridde ku mulamwa ogw'abantu tava ku mulamwa gw'Abannayuganda nga bannaffe abalala bemuwulira eyo abaava mu Bannayuganda nga bo balowooza nti ndoza si Bannayuganda oba oli awo abo nga baafuna ensi ezaabwe gye bawangaalira era nga bondoza akasente balinawo kunje ne bajja wannakyemalira nolwekyo mu abantu babulijjo temukyabakwata temukyalina sekubo kyova olaba bo balwana Museveni ayongera okubeerawo ate Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ne Zaake Francis n'abalala Bannayuganda balwana nnyo Museveni aveewo kubanga eggwanga alyonoonye alifudde erya famire kati emwanyize bali mukayanira yaziwa lwaboogo mukoddomi yawasa muwala we kitegeeza ssente ayagala buli ssente ezikolebwa mu kintu kya Uganda zibe nga zidda mu famire. Golodi yenna yamuwa mutabani we mukyala we ne muganda we okitegedde. Bino Smile Wealth Creation biki yabikwasa muganda we sale musale. Kitegeeza ensimbi za Uganda zonna zina kubanga zimalira mu famire yaabwe bezive no mumala okutuuyana nga zigenda mu famire yaabwe nga beeyagala. Mujjukira waliwo akatambi akafuluma akakolebwa Lwabogo wenyini we yagamba baagala kutta Kagundi baagala kutta Jeno Katumba Wamala n'abala mbu kati balyoke babeere nga tewali muntu yenna asobola kubalemesa kukola bye beetaaga kukola. Mbwera Bannayuganda baagala anaddala Abaganda baagala babeere abaddu okitegedde kuba bo basobola okusurvivinga mu buli mbeera mubakolere ssente nga bo balya bo babeera abalangira n'abambejja b'e Uganda nga mu Bannayuganda muli baddu muli ba slave muli ba servanti baabwe gwe mulamwa gwe baliko naye nkabatema nti eve orogafuna mweto tekijja kusoboka tuteeke waago kubuno obukyabuziba Mukama bankuumire mweramu.